Bino binsusseeko saba wetangire n'akatangawuuzi. Ate wano mu Buganda tewali famire mu Buganda etalimu Munyarwanda. Kino kyogera nga ntya aga okuva ku ofiisi esinga obunene mu Buganda mwetuli. Ate kino kankibagambe situliva wano tulinga nga abaddugavu mu Amerika. Toligoba muddugavu mu ki? Toligoba mweru South Africa. Tuli wano forever and ever. Ate mbeegayiridde temutandika okuleeta olutalo toprovokinganga ennyanja toprovokinganga goonya mu nnyanja. Ekyo kakibagambe. Nange nkugamba nti omuto mu bato mu Uganda munaasinga Gashumba obutegeevu. Gamba Museveni muganda wammwe nti empisa gy'otuyisizaamu abantu batuuse n'otutukyawo ku mmaze. Kati nga wakyali eggwanki tuyita nti Rwanda togezaako kweyibala nti oli wa wano. Kakasa bukakasa mpozi nga Museveni abakakasizza nga nammwe bwe mwetunula mukakasa nti Museveni is immortal. Ate Museveni ye bw'abuulukuse okubejjagala okusesema asesemedde Baganda. Kakati ate gwe nawe Gashumba oli Munnarwanda nga Museveni muganda wammwe. Nti Mayiga mulyolyomi eri obwakabaka bw'e Buganda ate ayazibwa bwe yali aweebwa entebe eyo yasembera ku mmeeza entukuvu nga kiŋaaŋaali. Okanjabala okyanunguba tuli mu buwambe kakawakawamu bana banda yana kalama biranga jibuka biwobe obukana muganda bo tewenyamiza mulekwa mwana w'eggwanga ziya. Oli butereevu ku online tukolera ku online tubeebaza nnyo. Mutabani w'olutabaalo Jakana Sulaiman Nadduli ono nno nga MP to be owa Nakaseke Central. Banafe aba Nakaseke ndowooza mwaligambye nti mwesiimye naye simanyi kyemugambe eyo Jakana yanakimbuulira. Sijja kumala biseera bingi nnyo yenze kankaga tulinayo production nene nnyo emabega eno okubanga tubaweereza. Kansooke ngende wa mukulu Jakana MP we Nakaseke addako ababuuzeeko ate tulyoke tutandike programu y'olunaku olwaleero. Sebo nsanyusa okulaba nate nange okubasinkagana bana TMO. Akalulu kagenda katya? Akalulu si buzibu gyendi kubanga tukoze enkola egamba Bible kyesoma nti mweyanjule nga muligulirwawo. Omulimu ogwo ne tugukola nenkakasa nti abampa akamyufu ku mulundi guli ate era ne mu nkola eno ke bebamu abagenda okumpaka lwakuba nti kuno kayinza okubaamu okusukkamu olw'okwagala okugamba nti nga pati yenali bwe tugaa nti tudde tukola apyu tejja kunziriza ngule. Abasinga tukibategeezezza bajja kuteekamu maanyi mangi mu kwagala okulaga nti ddala twali twawangula so si oyo gwe baawengule. Mpulira okusinziira mu ndaba yammwe ku luno kwakuteekebwamu amaanyi okulaga nti oli bwe mugamba nti yabanyagako obuwanguzi anaalagibwa eri abangi nti kituufu obuwanguzi teyabulina. Bumulumulu ki bw'osanze mu kalulu nga sinabagenda ku nsonga ya leero? Obumulumulu bwensanze bulinga busatu ku buna bwe butyo nti olw'okuba nti ebyobufuzi mu Africa most especially mu Uganda nti abatukulembedde abaatwala omukisa gwa 486 tebaateekawo makubo malambulukufu. Kale ebyobufuzi tuzze tubizanya nga biri ku steeringi kkono nti omuntu amala gamattuka na bigambo abamu nti luusi bw'ajja mu kitundu tamanya kiki bantu kye beetaaga n'ayogera ebitajjansa. Kiki oyita steeringi kkono? Kati steeringi kkono kwe kuba ku bintu ebikolwa byo nga si bya butuukirivu kubanga buli wamu bye bitukulembera nti oteekeddwa kubeera upright. Naye owekitiibwa Saida Bumba ate yateekawo ttiimu za mirundi 2. Ettiimu esooka egenda etimbulwa ebipande byange ng'ebijjawo ekiro okuva ku ssaawa 6 ogw'ekiro mpaka ssaawa 9 ne ku 10 awo. Era ttiimu ey'okubiri ate egenda etambula bagamba nti Jakana nze namuleeta oyo talina makulu era nja kumutegeeza namuga abeeremu
era wenna mustopinga nja kumusitopinga propaganda ekyokusatu kyebakola nti ate ku bipande ebyange ebimu tebabijjaawo ne batimbako ebya side okulaga nti balina amaanyi mangi naye message eno njagala gitegeeza Oweekitiibwa Saida Bumba n'abo abali kumuli ku mugongo nga His Excellency the President and General Sale bw'oba oliawo n'ekitongole kya Electoral Commission kya EC kubanga babadde bakyogera lunye judicial notice mu constituency yange nti Oweekitiibwa Jjuuko Michael yatwala ebyokulondesa ate mukwano nnyo gwa Saida Bumba naye ebbaluwa namaze okuteekayo musanku poliisi ne tuguggulawo ne mbategeeza ebigambo bino naye message gye ngamba Saida Bumba yeeriwa nti Bayibuli yasoma ebigambo bino nti Katonda yateeka ebinafu bye ku nsi akwasisa ensonyi ebyeyita eby'amaanyi amangi naye ayinza okukulembezesa amaanyi n'alowooza nti w'amaanyi era n'ejja liri ng'alina n'atambula mu nkola emu gye tutera okutegeeza nti obulange bwe bwakkirizibwa okukaga so nga ye si mulangira ate era si mumbejja naye mu mpisa yaffe y'Obwakabaka bw'e Buganda ebbanga lyonna Oweekitiibwa Saida Bumba oli mukyala ate ndi mwami kale mu nkola eyo njaga tuwangana ekitiibwa mu element egamba nti saagala okozesa effubitizi ng'olowooza nti amaanyi ge mangi olw'okuba wansi w'enjuba olinayo gavumenti naye amakulu nti ng'erunyinyi lwe nti nateeka ebinafu byange ku nsi kuno nkwasisa ensonyi ebyeyita eby'amaanyi amangi oba oli awo ku luno ojja kitegeera waliwo process eyinza okuwaabira omuntu atimbudde ebipande by'ekiro ng'ate omumanyi kubanga bw'abanga alina control y'omukono ogwa waggulu osobola okubanga onaamusinga ku poliisi gye wawaabye ng'ate olumiriza abakulembera poliisi siwawaabira kusinga mpawaabira element kutegeerebwa kubanga Saida si alina ogirongosa nga talinaako mukono guli kati kitegeeza nti rule bbiri zikoga esooka kyekitongole kya Electoral Commission ekya Local Council ey'okubiri ye police of which etugatta kaakati ebitongole ebyo bibiri byonna natuteyo ebbaluwa amakulu nti bye birina okutula biyitooli bimukwasisa empisa naye bwe banaaba baga nti bakitegeeza nti nga Bayibuli kyega nti assamu n'ekitala naye alifa kitala nange nja kukola ekyetaagisa bwe bafujjo nga bayagala okutugamba nti dituteekawo makyo era njagala okubategeeza nti ndi mutabani wa lutabaalo amakulu nti ne Museveni we lyayingira ensiko tiyagamba nti ekkooti ezaali ku mulembe gw'Obote naye yayingira ensiko n'agamba nti okusinziza ku mbeera eriwo necessity does not know law of course mu mbeera yonna ekyetaagisa tekirinda tteeka yakana kyabadde agamba waabawo ekikolebwa nga kyetaagisa mu bwangu awo amateeka gayinza okubuusibwa eki amaaso ne gatalabwa nkwaniriza omulundi guno wootabadde ng'oli mu bululu wabaddewo ensonga ekwetaagisa okusinziira ku bwe tuzze tukulaba as a monarchist bukuku w'Obwakabaka bwa Buganda ndowooza kyekitegeeza nkijjukidde bulungi kitegeeza buli nsonga egw'e Buganda olina okugitegeerako wiiki eno wabaddewo entambula ya riots oluvannyuma lw'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu era riot ezo ne zijja zirabika nti mulimu abaalugulamu obulamu simanyi mu riot ezo wabaddewa oba gwe waziraba otya kwe tugenda okutandikira awo yoke nkubuulira ate ebyavudde mu riots. What do you make of these riots happening in Uganda right now? Ekitawanya mu byobufuzi bya Uganda nteekateeka kuba nti teyateekebwateekebwa nga nnuŋŋamu nabwo kityo nti amaanyi yagali gateekeddwa okuteekateeka ebyo ze nnyumba essatu eziddiriŋŋanwa ekisooka ze executive zetuzze tufuna okuva mu mwaka 1962 nti amakulu gaazo twatandikira mu political turmoils ng'abasooka okukulembera balowooza nti olina tuteekawo kutiisatiisa kukanga n'olyoka oba n'amaanyi oba superiority ebeera ng'eyimirizaawo eggwanga kaakati enteekateeka eyo yajja ebuna mu nkola eyo kyatukosa kinene nnyo nti ne mu twajja mu 1996 n'abakomyewo ate tebayawukanye na nteekateeka y'emu nabwe kiti ebitongole ebisatu bino oba kye tuyita pillars ezimirizaawo eggwanga zo zennyini ze zirina okutula ne ziddamu okwetunuulira ekisooka ye executive y'eggwanga etwalibwa His Excellency the President nti bwe twali tukola akawaayiro kali akanamba musanvu redressing all the errors committed by the past regime bino byennyini byalina okutunulamu atunuulire nti nsobi ki ezaali emabega before ze tulina okulongoosa essaawa zino era omulamu gwaddeyo agutunuulire ze twalina okuredressinga mu namba 7 ye parliament n'obuyinza
bwayo. Kaakati obuyinza bwa paalamenti ate yo yennyini ebutuddemu nga tebutegeera amakulu nti etegeera ebyangu eby'okwisa ng'okwongeza essente ku bisanjo bikwatako naye nga tutaddeewo obukiiko bwebuuza obwo obutongole obusinzira ku nkula yaffe na butya butinza otutambula mu nsi yaffe Uganda ey'awamu ne tuba nga eyo ppira nayo twagisuula. Eppira eyokusatu ye judiciary. Judiciary eyo naye ekyalimu amatobo mangi oba ebituli bingi naye eppira essatu ezo z'enkonyeko singa zinaatuula ne zivaamu obuyinza bwa His Excellency President nti ye yaafuga ppira ezo essatu n'aba nga tazirekedde buyinza bwetongoleredde riots zino zonna zola mu byobufuzi zaakubeerawo lubeerera kubanga we tuli nti necessity does not no longer kitukonyeeko wali obwetaavu tebutunuuliddwamu obw'abantu na gavumenti ki ebutwanidde mu bo kaakati tuli mu nkola kyani asinza amaanyi asobole okutambula na questions rights zenda oba embeera gyenda mu byobufuzi tulina kutuula nga bannayuganda nga tuyita mu kawaayiro ka paalamenti oba okusettinga prerequisite kwaba abajja ne tukakasa nti gavumenti ze twetaaga na butabo tuyinza okutambula twalitambudde tutya kyekyo kyokka ekitawanya amazima prerequisites ezo era wajja n'ozituwaako omusomo okuyita okwaza buli muntu agenda okusuula akalulu ayaze oyo gw'alowooza mbu akamuwadde atunulemu ebyo ebigasa waatudde n'ensibuko ye asobole okulaba nga akasuula ewantu ewaki ewatuufu enno nno twabadde awo mu zi riots bwe tuba nga tuzimaliriza mwabaddemu bingi ebiyitira n'ebitayitira n'ebimu nja bikubuusa nkutwale ku nsonga yennyini gye ndowooza nti nno nkulu nnyo eri monarchist gwe tulina. Jakana oluvannyuma lwa riots waliwo ekiwayi ekimu eky'Abannayuganda kale ekigambo ekyo simanyi bulungi lwakukiyita oba Bannayuganda oba Bannayuganda abaakola batya naye kale kankitandikira awo baakubye meeting nga bakulemberwa munnaabwe Abanyarwanda batuuzizza meeting nga bakulemberwa Munyarwanda munnaabwe Kaswa oba bakiyita Kaswa oli atabwegaanangako Franka Gashumba mu meeting eyo yabadde ekwata ku kugamba mmwe Abaganda n'abalala Bannayuganda abeesomye okugamba Abanyarwanda nti bo be batabudde eggwanga mu nsonga zino za raising ze tugenda okubanga njagala ozinkubiremu ttooki njagala kusooka kuleetera obubaka obwo Gashumba meeting eno yatudde ne Banyarwanda bannaabwe mu Uganda ne bagamba babonyaabonyezebwa naye kyebasinga okusimbako essira nti balina stake mu Uganda nga gwamanye ebyafaayo katutandike ng'otubuulira ku Banyarwanda mu Uganda ndyoke nkuwa allegations z'Abanyarwanda abakulembeddwa Gashumba mu katambi kano kendi mu kubateerako kano akatambi kano oluggwa ate Jakana atandike butereevu okubanga atunnyonnyola ensonga eziri mu katambi kano ng'era bw'owulidde mu katambi kano Jakana tusaba otuweeyo tubuulire Abanyarwanda mu Uganda bajjamu batya mu ka simple term mu ka preamble akatono tulyoke tutandikira okubuuza ebibuuzo bino. Gwe bw'oyogedde ekigambo nti balina siteeke y'emu siteeke eyo sinnagitegeera ani yagibawa oba kyo sinakindi nabo tebamanyi ani ku babiri yabawa siteeke gye balina kwenyumirizaamu naye siteeke eyo ya bukuumi so si bwannannyini ekyo kyenjagala batereeze Omunyarwanda asoose okutuuka wano gwe tukakasa mu Bwakabaka bw'e Buganda kubanga teyajjanga Uganda yeeriwo baatuuka no mu mwaka 1926 bwe batuuka wano baali ba refugees abaakuŋŋaanyizibwa mu ntalo ezaali zeetoolodde abantu bangi bazze bagoba Abannarwanda bano mu mawanga gaabwe ng'emyogako bwe twasomesa nti baava mu Queen of Sheba nga bafumbiriganiddwa ne Suleiman baatandikira Ethiopia ne bajja nga batambula ne bayingira Somalia ne bava mu Somalia ne bajja mpaka mu Kenya bwe bava mu Kenya bayingira Tanzania ne bakyamuka bwe batyo ne bajjira ne mu saidi za Karamoje waffe gye tuli mu Uganda bwe batyo bajja batambula ne bagenda e Burundi Rwanda naye nga twesi yaabwe butye bazze basaasaana buli Munnarwanda waali ng'omusaayi gw'Ekisirayiri azaabuna mpulira naye okubuna kwe tuzze tubabalanga abalunzi so si baweereza mu byabufuzi mpulira
kubanga ekibatambuza gwe muddo gw'ente na butebe bagenda okutambula n'obutonde bwabwe Katonda tibatonda nga baweereza ba byabufuzi naye baweereza mu ebyo ebitambulira wansi eby'obulunzi kaakati mu nkola eno bwe baatuuka mu mwaka 2026 ensasagge yali nnene kubanga mu Bwakabaka bw'e Buganda by then endagaano ezaaliwo zituze tunnyonnyola okuva mu mwaka 1994 mu ndagaano y'olwenda endagaano ya 5 gye twasembeyo okuyita ya Namirembe agreement naye bwe tuddako emabega nti omwaka 2026 abo bajja mu nkola egamba nti Buganda ye yali ebukadde n'omuzungu ng'ekigambo Uganda tekinnabaawo Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa yali mu ntebe nga yagitwala naye abataka ab'ebika 6 binnansangwa mu Bwakabaka bw'e Buganda bawandiika ebbaluwa ya Ssaabasajja Kabaka banzijukizeeko ku bika ebyo nansangwa ebika binnansangwa mulimu ekika eky'endiga ekika eky'effumbe ekika eky'emmamba eya Nankere mulimu enjovu endiga n'ebirala kaakati mu bika ebyo binnansangwa byawandiika ebbaluwa nga bigiwandiika Sir Daudi Chwa mutegeeza nti fenga abataka ab'obusolya bannansangwa era bannannyini Bwakabaka bw'e Buganda mu kuzimbirako entabo y'Obwakabaka bw'e Buganda tuwakanya enkola gy'okkiriza okusembeza abantu abo era ne tutunuulira mu mpandiika yaffe gy'oli mu bwetoowaze nti ekitiibwa kiba gye tuli ng'abataka ab'obusolya naye lwakuba nti olwali ebika bye tuwozezza 221 by then mu mwaka 2026 we bawandiikira ebbaluwa twalina ebika 21 nga tunawera 56 gw'olwaleero era babuuza ebibuuzo byali 7 naye ebisatu ku byo bye neetaagamu babuuza Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa nti abo abazze mu mpisa y'Obwakabaka bw'e Buganda n'okuba nti baweebwa ekitiibwa balina gwe bayita omutaka wa kasolya amakulu kye baali babuuza nti bazze ne kabaka waabwe oba bo mujjiddemu omulangira kubanga wano mu bulangira buwa Obwakabaka ate n'omutaka wa kasolya bazze aweebwa obulangira obuweebwa Obwakabaka kaakati abataka abo babuuza Ssaabasajja Daudi Chwa nti mwaba abazze mulimu omulangira oba bo bennyini mulimu omutaka wa kasolya bagenda okubaaza nga bazze ba refugees abavudde mu ntalo zibadde zisaasaana nga bagobeddwa mu mawanga ag'enjawulo kaakati abataka bano bawandiika ebbaluwa eyo Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa bagamba nti sijja kubawa mutuba gwonna kukakasa Bwakabaka wano yadde ekika wabula katubawe omuluka gwe bagenda okubaamu ze sikamoza 40 ezabaweebwa eŋŋoma ng'ebika ebisigadde ebyabo abaali abazze kubanga bw'otunuulira abanubbi wano bakeeze mu Bwakabaka bw'e Buganda bajja ne ba Indian coolies nga bafumbi 11 n'okudda eri naye abo ne mu Bwakabaka bw'e Buganda essaawa ya leero tebaweebwanga kika likewise n'omunnalonda talina kika oyagala bw'e Buganda abanubbi yes be basookawo bakeeze nnyo ku bannalwanda yes kaakati olwaliro bw'oŋŋamba siteeke njagala kubuuza oyo gwennyonnyoddeko Enkulu mmanda w'abannalwanda ow'ekitiibwa Gashumba nti siteeke kijoyogerako ku bannayuganda etugatta oba siteeke gyoyogerako mu bika by'Obwakabaka bw'e Buganda sitegera wakati w'ebibiri kankutegeeze kikyagamba nti wano jjo mu riots ezibaddewo muzze mubalumiriza nti bo banyikwegamba kyagezako okutegeeza banyigirizibwa mu buli mbeera eri wano mu Uganda nga n'ekisinga okubaluma mmwe kwe kubayita nti si bannayuganda nga Abanyarwanda babayita abannayuganda mugamba Abanyarwanda si bannayuganda ate nga ne mu constitution mwebali ne wano Kabaka yabakyaza n'ebirala byetugenda odiscussinga katutandikire ku ekyo Abanyarwanda bannayuganda njagala otegere ebigambo bino obusenze tekikwabwa nannyini mpulira obusenze bwe twogerako Munnalwanda mulabe ng'omupangisa mu Uganda nti okujja kwenga Buganda yamusembeza n'atuula mu kye tuyita jurisdiction z'Obwakabaka bw'e Buganda ogwo gubena kuba mukwano gwe gwaliwo n'obubudamya okugamba nti Buganda yalina hospitality onfuna bulungi yaniriza naye ate nabuuza ekibuuzo kino era mbadde nkisomesa nga njagala w'ekitiibwa Gashumba akyanukule mbadde nga mbuuza nti Ssaabasajja Kabaka ne mu Bwakabaka bw'e Buganda mu lwandiko 1926 nga mumaze okutuula wano n'abo abataka ku ekyo kye baawandika okubuuza Ssekabaka Daudi Chwa tebakkirizibwa dde okuweebwa omukisa era baabalibwanga bw'olaba etteeka eryaligamba eryafulumya ku mulembe gwa Sserwana okukulobya nga mumaze okukakasa ebyo mu mbeera y'abataka bu issue ng'emaze okuggwaawo 1921-26 ne baga nti
nti omuyindi n'omuzungu taaguzibwenga ttaka naye likewise ne mbaddugavu bannaffe ekibadde kikolebwa kye kino wammanga omuzungu bwazze akoze bino wammanga ng'omuddugavu akoze bwati siteeke y'eggwanga omuzungu ye first citizen n'agamba nti omuyindi second citizen half caste azaalibwa mu muyindi n'omuddugavu n'omuzungu obanga omuyindi n'omuddugavu oyo third citizen n'agamba nti black person nga talinaamu kawabyo oyo ye fourth citizen weyasenze yes kakati etteeka liri bwe limala okufuluma babagamba nti nedda ekyo si bwe kiteekeddwa okubeera naye kye tubatwala kyeki nabali abagwira bonna nga tetubabaze first citizen Muganda by then endagaano ze mbanyonyodde zaali zisoma Buganda ne bajjamu abayindi ne bajjamu abanalwanda bannakenya abalundi n'abasigalidde kubanga bwe twali tusala jurisdiction gye nabanyonyako nti Uganda bwe yali eteekawo ekigambo ekyo omuzungu yali atuteekamu siteeke yatujja mu mwaka gwa lwenda olwereere mpaka mu mwaka gwa 1933 bwe twali tugattaganya ekintu kyo baali bakivuga hand and glove side Buganda side Uganda naye abo mu jurisdiction z'obwakabaka bw'e Buganda ne Uganda baali tebaliiwo era nga tebabamanyikiddwa kaakati baaziyizibwa mu nkola eyo ne Ssaabasajja Kabaka ne bamuziyizaamu okuzaala bali kubanga empisa y'obwakabaka bw'e Buganda Ssaabasajja Kabaka azaala mu bika ebiba biriwo bimaze okufuna omutaka wa Kasolya n'ebika ebikakasizza emituba gyabyo kaakati Bagashumba bayingira wano Ssaabasajja Kabaka abaleese naye mu mpisa y'obwakabaka Buganda tebayingizibwa 26 kati ekibuuzo ekigenda ewa Gashumba kyekibuuzo kye nnabuuza His Excellency the President nti Buganda teyasobola bassa mu constitution yaffe ne mu ebyo ebiyingibwa mu gazeti y'obwakabaka bwe Buganda ekika ky'abannalwanda temuliimu oba nfuna bulungi irrespective gwe kyokeriminga nti mutuzaddemu ekyo kirala n'okuba nti mubika ebibaliwa nakyo kiki ejakana kankubuuzi kamale akantu kano kaakati owekitiibwa Gashumba gwe bw'ova n'ogamba nti mulina siteeke sooka oyawule siteeke y'abannayuganda ne Buganda ku bibiri byawukane kubanga bwe mwammibwa Museveni yazze wano ng'amaze kuwangula 1996 ne constitution amendment gye twakola by 1995 kwe kusimagolinga akagambo ako nti n'omunnalwanda naye munnayuganda Museveni bw'aba yeegaana obunnalwanda tebakateesaako bakasimagolinga lwaki ati yakasimagolinga busimagolinga kuyingizamu ekintu mu lukujjuku kubanga abo kibaali bakaayanako kyali kimu nti baali basala eggwanga lino Uganda ebitundu ebyaddizibwayo ku sayidi eri eya Bubirigi ne sayidi eno eya Bugirimaani baali bakanya ebibiri ne baga nti ku sayidi eno eriko Kongo bajawukanyako ne bakutulako ekitundu ne baga nti kigabane n'eno kaakati kapaati ke bakanya akayinza okwagala obubafuulano bo ke bagamba ke kaabafumbira naye omufumbira taba munnalwanda oyo mulundi mpulira oba nfuna bulungi kapaati ke baagala okweyambisa bannyonnyole ensibuko yaayo naffe mwetuli era jurisdiction yetugatta ako si kaabannalwanda ako balundi beereere kaakati Gashumba saagala ye kennyini yetunuulire mu nsonga egamba nti balina siteeke mu ggwanga muno abo bakyaze buki bagenyi bugenyi naye enkola egamba etya etteeka linagamba oba linasomera president ne muga nti Bible yaga nti okuva Kristo lwe yajja enjegeza amawanga zaggwawo tekyali mu Efeso teri mu Sulu teri mu Galaatiya yadde mu Ebulaniya Gashumba kiwali kulembezesezza zaali badde empisa kugamba nti naffe tubukale era mu bika byammwe nga bwe tubadde tujja tutambula ne mubuulira mu bubuulizi nga gwe tovuddeyo kwasamya kamwako nti siteeke weeri ate era temukyagenda era ne buli kika kya Bwakabaka bw'e Buganda mulinamu omunnalwanda kitawe jangwe waffe mu kika ky'empewo ondagayo omunnalwanda mu nju eyaffe eyowa Haji Nadduli ondage nti omunnalwanda wuuyo era otulage mu bika ebisigadde era jenga okitulaga bw'ogaye nti ekituufu mbamanyi oyo muganda mmwe munnalwanda okitulage bw'aba alumiriza eyo statement iva ku ebyo owekitiibwa Ssaako Daudi Chwa bwe yali annyonnyola episode eno twagisaako gye twanyonnyolamu ekika ky'ente naye lwakuba nti oba wabisimulayo oli kuki awo saategeera bwe twannyonnyola twabagamba nti enkola eriwo kkiriza obagaana owekitiibwa Daudi Chwa ku mukwano gwe gwe nayogerako omukyala naye mbagamba nti yagamba nti tutwale empisa n'ebikolwa so si ggwanga mu Bwakabaka bw'e Buganda kaakati Gashumba bwe yasamya akamwako n'ogamba nti mmwe mulina siteeke wano oba obuze misana ttuku naye kankulageko kino
nti Museveni bw'aba agenze n'ebyo ebikolwa bya Museveni bwe bibadde mwe mwali badde beetoowaze nnyo ati ne mutatufumita mu mugongo kubanga Buganda ye yabasembeza naye ebikolwa bibadde biriwo ebbanga lyonna lwaki babalumiriza nti muli babi era nga babagamba nti mukube Munnalwanda kubanga yabasumbuwa ddala batuufu kubanga bakulembera Munnalwanda kankwe incident esooka Oweekitiibwa oba gwe ngamba nti eyasikizibwa embwa Kawenke n'Obote mbwakabaka bw'e Buganda bwekikolwa kyeyakola nga yali amaze otwewaanirako n'aga nti olumu nja kukuba olubiri olwo ndubetente era ndirufuula ebba Abaganda eyo gye basinga okukola ki okwewaaniramu teyakikola ekyokubiri n'agamba nti mazima ddala nkakasa mu Uganda muno Omuganda omutuufu yoyo omufu oba omulungi yes a good Muganda is a dead one. Statements nyingi. Bwe bamala okukuba olubiri bwe bambuuza ku DW n'ababuuza eyo Abajamani n'abagamba bambuuza kibuuza kimugamba nti owaayi incident yaguddewo tulabanga omuduumizi ow'amagye Amin yakoze ensobi nnene n'akuba Obwakabaka Buganda n'abulumba naye ng'ate awatali nsonga lwaki abukola ki abulumba Obote n'abaddamu statement egamba nti ekyo temuteekeddwa kunenya w'amagye wange ekyo mba munenya nze kennyini Oweekitiibwa Obote kubanga nze nalagidde era sifiiringa sole eri Baganda bwe twakyawa Obote Daudi Ochenga yali takola Mengo yali akola webale nnyo kakati ebyo mbagamba ntya nti wano kyenjagala okukutegeeza Oweekitiibwa Gashumba dda mu senses omukaga bujoze tusomesaako omanye nti ekika kyo kirinawo lwa bubuddamu kubeerawo buki naye siteeke nagamba esembayo ye siteeke y'okukkiriza mu Katonda akkiririze ne mu Katonda mpulira gwe bw'onyumya 5 yes wajja otya ku nsi waliwo amaanyi ag'enjawulo webale nnyo kaakati mu bino ebikolwa bituteekeddwa okugamba nti ebibanenyezebwako kye tuddako okubagamba nti Abaganda bonna baba bakyogera oba Bannayuganda nga bagamba nti Abanyarwanda mubatte era babi ebikolwa bino mwali badde Gashumba akamwako tokayasamizza eri Baganda yadde Bannayuganda wali badde okayasamizza otegeeza His Excellency President Muganda wamwe bwe muli mu lusolmo olw'Obunnalwanda n'omuganda nti Your Excellency ogenda tutulekera akabasa akataaliwo nga watusinkagana batusenzezza mu kusenza okukola 2026 naawe muwafunira omukisa ensi okukutegeera kubanga naawe kitaawo ku mirembe M.i.S.O gwe wajja erinnya lyo Museveni awo wajja okufuna entonokeze lwaki mwoli nga ggwe Munnalwanda kaakati Gashumba tobuulira ffe Bannayuganda buulira Bannalwanda banno asookera ddala His Excellency President omugambe nti twagala bikolwa so si mayisa mabi nze nabagamba dda nti abantu abo mu bbanga lyonna Museveni abadde waali azze asikiraganya mpisa za bikolwa bibi kujjawo Buganda n'Abannalwanda bamwegasseeko ababi betulonda kubanga si buli Munnalwanda nti mubi twabasenza ne tubasuza nga Oweekitiibwa Daudi Ochenga bwe yalabula abalango n'abaga nti ekikola kye mugenda okukola kubanga ntegeddeko nti ne Commander in Chief abadde atulanga era mu obuzi wa President Ogundi President yani oyo Obote ye yali Museveni by then akkiriza okugamba nti awa amagezi tugende tulumba Obwakabaka bw'e Buganda naye kibi yali awabula Obote by then yali Museveni yomukubawo amagezi ye yali yemuwa amagezi nkugambye n'oluvannyuma lw'okukuba olubiri Museveni ebifaananyi byamukwata ali mu lubiri alulambula yali ayambuka bwambusi madaala ati yamukuba kamera yamukuba ate ava wansi na kamera zimulaga nti naye abaddeyo mwabo nga wayise ennaku 7 nga bakamala okukuba olubiri ayaliwo nga wa defense mu State House yali ani simanyi ye yali ya advisor mugamba Daudi Ochenga nti ekintu kyemugenda okukola kya bulabe ekyo kijja kuddira bannaffe kati mbuuza Oweekitiibwa Gashumba kyakulabirako ekyo kikyotalaba nga Abanothern bafiiridde emyaka 20 naye nga Katonda yaddira omusaayi gwe ne babanga bo bennyini mwe yazuukusa omulabe ne betta bokka na bokka Koni waawa alina ekikamu Buganda we North webalenye alina ekikamu Eastern ate West ye Koni we kakati na bino tubirindirire Gashumba nga musembezeddwa okuva mu mwaka 2026 up to date 2020 mpisa ze zino bakumira mu layini eyo Gashumba akikkaatiriza nti baawano balina equal rights like every Ugandan
biyita Omuganda, Omunyolo, Omunyankole, era n'akikkaatiriza nti musaaga tebajja kuva wano. Kanjagala okukutegeezawo ekitiibwa Gashumba nti Abayisirayiri baalina ejjali lingi. Ekitundu ku musaayi gwammwe kubanga buli munnalwanda waali musaayi gwa Kiyisirayiri. Ejjali kyekisebo nkinnyonnyodde ebbanga ddene kitegeere. Mpulira. Kaakati ejjali libo libasusse buli abasukkako Abayisirayiri. Katonda ne bamutegeeza nti yabagamba nti mwe abaana b'omukisa kubanga Isirayiri kitegeeza mukisa. N'avuga nti mwe abaana b'omukisa. Kiki ekibazunzira ekibatawaanya wali Katonda wammwe? Kubanga nnabategeeza nti oyo yenna akkiriza mu Katonda afaanagana n'olusozi Sayuuni terujjulukuka ate terubumbulukuka. Kaakati tubuuza Abayisirayiri abo Katonda yali abakudaalira. Kiki ekibabungeesa? Okwetegeera nti b'amaanyi ne baba n'ejjali lingi ate ne bamanya nti bagezi. Ne Musa ekigambo kino kyamutuukako amateeka 10 bwe baagamuwa. Musa yalaga nti mugezi. Katonda bw'amuwa amateeka 10 yamubuuza nti Musa oteeseteese otya otegeeza abaana ba Isirayiri amateeka 10? Musa ekibuuzo kyamulema okunnyonnyola. Amakulu nti Gashumba bwe nkulaba sikwawukanya n'abo Musa amakulu nti mu nkola ye ey'ebintu gezaako okudda mu bubumbwa bwammwe obutegeera nti mukkirize Katonda nti waali yenna nnyini kusaasaanya mawanga. Buganda terina mulabe yenna gwetwala kubanga bwe tuzze twezimba. Naye bw'ofulumya mu kamwa ko n'ogaa nti mulina equal right. Equal right bannayuganda batandika okujaaza temugirina era teriiwo. Ng'oggyeko Museveni Muganda mu bateeka mu constitution. Amakulu kankweyo ebyokulabirako nga 3 gutebwa muyinza okusiimuukawo. Kubanga gye mubadde mulaga mwenna abalina omusaayi gwa Kiyisirayiri muzze mugobwa. Of recent ddayo osome ku incident ya Kenya bwegobya Abannalwanda ne bajjamu. Incident eddemu atunuulire Tanzania bwe yagoba Abannalwanda yaga nti ente zino mwazisanga wano bala 10 ze wajja nazo otambule n'ezo ogende. Eyo incident agiwulirangako. Kaakati nga wakyali eggwanki tuyita nti Rwanda togezaako kweyibala nti oli wa wano. Kakasa bukakasa mpozi nga Museveni abakakasizza nga nammwe bwe mwetunula mukakasa nti Museveni is immortal. Naye bw'abanga si immortal ndaya mu nnya lya Katonda yenna aligenda okujja ng'olwega nti walijja kabaka atalimanya Yusufu nammwe muteeka okukomba ku mbeera embi kubanga ekizibu ekibasangidde kyekiriwa mwekkeera kusitula bumwa bwammwe ne mwegatta ku ono Museveni mu personality ye ng'obwomu bwe nammwe ne mwegatta mu banyigiriza bannammwe mwe mbadde mugula amataka ennyo ng'essente muzifunye kubanga mwalwana era mwawamba ne mugula amataka mangi ne mutandika okufumita Abaganda mu mugongo nga mubagamba nti lwaki balina amalyo ate nga amalyo mwe mugalina. Ekyokubiri ku kyo amalyo ewaabwe gye babasanga bwe mutunuulidde embeera eriwo buli ekibaddemu ebyo by'Obwakabaka bw'e Buganda nga be it authority or either jurisdiction mu Bwakabaka bw'e Buganda abadde agisatula abaddaani Museveni naye abalibwa nti munnalwanda. Incident gijje ku Obote bwe yagikola Obote yali omuntu atya ne yeegattako abamuwa amagezi abaferefere naye Buganda yakyawa buli mulango n'omukyoli we yali yalabako. Sina kindi n'abalugwala kati nga Julio Tabumadira mukwano gwange enfanfe yali badde alugenda kubanga batuukanga eno nga tayawula mu lugwala ku mulango ye bwamulaba nga kale ekubiridde yakalo abo beebamu kale ng'enkeera bwonza okukenkyanoga nti bwe ntunuulira Omuganda n'Omusoga simulaba mu njawulo. Likewise n'Omukiga afaanaga n'Omuganda bwe twetuula awamu oyinza olemu okujjamu enjawulo okujjako oli ng'ayogedde. Kaakati ezaali ku Obote zakyayisa bali na kino ekikulangibwako kiri ku Museveni kuba mubi nabutaba muwulize amaanyi Abaganda ge bassaamu embeera gye bakkiriza ne baga nti bwe tuba nga tugenda kutereeza tukkiriza twegasse ku ggwe n'ebirowoozo byo ate Museveni ye bw'abuulukuse okubejjagala okusesema asesemedde Baganda. Kaakati ate gwe nawe Gashumba oli munnalwanda nga Museveni Muganda wammwe takyegaanira akikkiriza. Yes labula Muganda omugamba nti otutta bajjajjaffe be baakusooka wano si gwe asoose mu kulwana olutalo lwa 1996 genda mpola kutereeza essaawa yali akikyanza kyoddako okutwala ekisanja ekyo kakasa nti ozimba mukwano mu jurisdiction. Naye kankubbireko Gashumba katono n'abo abagwa mu lusa olumu ne Gashumba n'Abannalwanda abeeteddemu ejjayo kakasa nti munyigiriza ate ne mwessa
kika ky'abanankole mwe mutagwa mbabuulira ebigambo bino ku mukulembeze alijjako lunyirwe nabasomedde tiwalijja kabaka atalimanya kiki Yesufu okubajjawo ku kabaka yenna oba president agenda okuddako mmwe okuggwawo si kinene kankweko kyakulabirako bukeera enkya nga his excellent president mulala nga bwe tuyimba Museveni bwaliko olwaleero nga waaliyo Obote waaliyo Amini waaliyo Balutwa waaliyo n'abasigalidde ku luno natuyimba his excellence Katumba tuwe kyakulabirako yes ne tuyimba his excellence ani Bobi Wine Kyagulanyi oba Bobi Wine Kyagulanyi mpa kyakulabirako bukeera enkya n'ayisa resolution zino wammanga buli munnalwanda yenna alwala n'ayingira eddwaliro empisa eyiye beyanjalo tadda ogenda kikola otya kubanga bw'oyingira bwoti bazza mufu naga nti yenna ayingira eddwaliro wano jjukira bwe mutukoze begenda bibakola amalwaliro amanene nga Mulago Hospital nga gonna ga gavumenti basuperintendent n'abakiifu b'amalwaliro abo bonna bannalwanda bw'otunuulira kye tuyitidde ebyo byonna ebikwatagana mu gavumenti system oba agencies bonna abakulembeze bannalwanda bw'oyingira mu security organs bonna abawoli waggulu baki bannalwanda wano wokka siteeke omutagijja ate omutandise n'okugezaako okubambira kwe kugezaako giyingiza mu Buganda ne mugamba nti n'omunalwanda akiikirwe mu Mmengo kaakati ebintu bino bitwale bwoti bwe mubikoze bwe mutyo Bayibuli kyegamba nti ekipimo ky'okupimira muno naye mubali kupimira mulindire agenda kuddako nga naye amaze okuteekawo ababe atandike kugamba nti buli woolaba olusu lw'omunnalwanda tadda ekisooka akawuka akatte mmwanyi Museveni yakaleeta kubanga sijja kugamba nti kaali ku Obote kwali ku Amini ebiwuka ebitooke ebyo bya Museveni mulembe gwe yali y'Abaganda nga mwe bajja ssente eyo tekyaliwo kaakati n'aligenda okugjako likewise kyajja okukola kimu bw'oka buttante nga butandikidde enkole bwe munaba temulina nte ekitta omuyima ekitta ente kikola ki kitwala n'omuyima muligenda kukakasa mutya nga ate enseza mwe zibaga nti ze zaakaluso ne bateeka ku karantini naye nga tebalina kuzookya ng'ebadde bikolwa ebiriwo oba okyaliwo nti emwanyi y'Omuganda akawuka kakagirye ne baga nti wano eggwanga lyaffe tukimanyi ne banyonda butebe mwajja mu Uganda temulinaamu siteeke kaakati mwenna muggiddwako rights ezironda nga buli munnalwanda wooli toba na national ID wabula oba nakipa kikugamba ndiwo ku lw'obusenze mukulembeze azze nkulaga bino Gashumba ebisoboka nga si Museveni yekka ne kwaddako aba n'obuyinza okukola ebyo kubanga naye abuuza luutu Museveni mwe yayita ye luutu yemu gy'agenda okukola ki n'agamba nti buli munnalwanda yenna waali aggiddwako right ate tagamba munnalwanda yekka ajja gattako Munnakenya omugwira agatteko omulundi omunnalwanda n'abasigalidde abazingiramu naye nga ekyanoonya kiri eki wa wenkwatidde ku munnalwanda abadde mukulembeze Gashumba ezo element wali ozitunuuliddemu naye wotandika okuwenga ti ddala wakyaliyo ebikolo biyinza otutuddira n'atuuka n'ava ku eyo element y'okugamba nti ki n'atuuka ku income ne finance otutambula wano abannalwanda abasinga muguze ettaka nga mugulira mu Baganda kaakati naye n'atuuka n'aga nti buli munnalwanda yenna oninze ettaka tetujja kugaana ttaka eryo naye lisigale nga lya liizi talina kuba na ttaka lya lubeera lya kyapa yes tutandise obbawewa ku mukulembeze alijja gwe gw'otannaba kutegeera Gashumba afaanana atya nejja liri okutunuuliddemu nga topimye Museveni akyabuuzaayo myaka ki mu maaso egyo giyinza omumutwalira akaseera gwe akakuwaza netuuka ku element egamba nga ekitu kimaze nti buli munnalwanda yenna waali talina right eronda mukulembeze either ava ku LC1 mpaka waggulu kubanga muli bazibu ki yadde yeesimbawo nga yes era ggiddwako ne right eyeesimba mu bifo byonna ebyo bikyasoboka Gashumba naye amakulu si bye tunoonye ebyo by'okugamba nti tudda mu lwangoozi ezaagaddi bengalye ayabasembeza mugezi yali mukugu mu ebyo ye Buganda amakulu akamwako tekagezzaako kusituka kugamba bannayuganda n'olaga you have equal rights ngera bwe muzaaliddwa abangi muno ebyo si bye twetaaga dda mu magezi agagamba nti amagezi mutalo gasinga ebyokulwanyisa ekyobuzaale kyataakinga ku mboozi ye Gashumba agamba temukyakisobola ekyo nga bw'onnyonnyodde pulezidenti ajja ne bw'aba akoze ebyo by'ogamba tekikyasoboka lwaki bazadde okuva mu maka amakulu mu Buganda balinamu abaana ebintu ebyo tokyasobola bbawula na Buganda byonna biki Gashumba ng'ali ku opposition yekuba Museveni nga ye yamutaanuulira akabasa nga talina kitegera kubanda ba statement gy'owa bw'eba yafulumye muto buto
tayawukanye n'oli yagamba nti mbutuufu omuto mu bato mu bwakabaka bwa Katonda asinga Yokaana. Nange nkugamba nti omuto mu bato mu Uganda munaasinga Gashumba obutegeevu. Kubanga bw'obanga okyalina element epima ebintu ebyo nga gwe by'osobola okussaawo oba muto nnyo ye siri eggwanga liteekeddwa otunuulira. Bye tuteekeddwa otunuulira bye biriwo ebitugatta unity in diversity n'abasigadde otwegattako kubanga Buganda bwetyo bwezimbiddwa. Bannayuganda nga bwe mukyalimu obubisi oba obujega kyenyinza okugamba nga bwe mugamba nti Buganda tekyayinza kuva mu Uganda. Ani yabagamba? Do we have an agreement etaliko free entry and exit? Abaffe mwagala tunyigiza mu kakasente eggwanga Buganda terikyaliwo. Kitawe mbasaasira mbagamba ntya saagala mwe provoking mwe kenyini nnyini bwe tuba tuzimba eggwanga Uganda eryawo tufune abakulembeze abasobola okuzimba ekyo mu mawanga gaffe ag'enjawulo ffenna twagalane. Bwe tuba tugamba equal sharing of shares ezikwatagana ku Uganda eyawamu tudde mu nkola eya federal yajja okugezaako tulaga. Naye ate Bagashumba bwe tudda mu federal muba temulina we muli muba mulina kusibira mu Buganda eyabasenza eyabawa eŋŋoma. Kaakati gwe bw'ogamba temukyayinza kuvaamu singa tudda mu nkola eya federal oba Buganda eganda twekutulako mwe bannayuganda mu siteeka eyammwe mugwawa tugeze Buganda teriiko. Buli emu n'agamba bitunamu n'obiweeyinga simanyi oba abiraba bw'oba tobipima tandika okuddayo otandika okupimapima mwolabe nti nze nga Gashumba obw'omu kyekiri kyegambye nti ye bw'abanga mazima tali ku opposition ng'akuba Museveni amunoonyeze ekkubo kyerinza okunyiiza Abaganda oba ne bannayuganda abasigalidde ebigambo Gashumba bye yadde avaamu tebigwanidde bikuba Museveni. Muganda gamba munnalwanda munne ebyo bimukuba. Kaakati ye bwe yali anenya kubali ng'anenya kuwa ekitiibwa Katikkiro Mayiga ajjukire nga Sawulya bwe yeebaza ku Mayiga nti waddidde omunnalwanda n'omuyingiza mu gundi. Ekyo Ssaakibulya bw'akimugamba. Yakala oluvannyuma lwa Gashumba okwogera ebintu ebyo Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga omukooki yawandiika ebbaluwa ey'enjawulo ng'eyingiza omunyarwanda mu Buganda akiike mu twekobe ng'akiikirira Abaganda. Tolabanga Obuganda nabo bwakiraba nti Abanyarwanda baawo balina n'okukiikirirwa. Bwe tokiraba nga kyali kyetaagisa ne kituusa ne Mayiga okugamba nti Omunyarwanda ajja akiike wano ng'alaba kyetaagisa. Lwaki odismissing okubaawo kwabwe mu Buganda nga n'omukulu ku ntiko eyaweebwa Ddamula akiraba nti kyetaagisa? Mu mwaka gwa 1993 Oweekitiibwa Sir Daudi Chwa yasindika bakalabalaba ba mirundi emeka? Ebiri. Bagenda wa finance minister by then yali gwe bayita Sserwana Okukulobya. Bagezeeko okunyumya ne Sserwana Okukulobya batunuulire mu mpisa ki gye bayinza okutunuulira Sserwana Okukulobya ave mu kitiibwa kikyo wa finance ajje aweebwe obwakatikkiro. Onfuna bulungi? Nkufuna. Ssaabasajja Kabaka Daudi Chwa bw'asindika abantu babiri omu yajjanga mutamiivu omulala yajjanga ate ow'ekizekitiivu mu nnyambala ey'obutegeevu. Naye kwe baapimira Sserwana Okukulobya Omuganda ono omutegeevu yakuba oli azze ng'ayambadde ebitategeeka n'amugamba nti olwaleero Ssaabasajja Kabaka alagidde amaanyi ge yampa n'obukitiibwa kye yampa ntuuse ne kukuba ku muntu afaanana nga ggwe era sigenda kuvunaanwa. Naye nga bakikubira mu lujja lwa Sserwana Okukulobya. Sserwana Okukulobya teyamanya nti Dikoye emujjidde mu kitiibwa ekyo baali bapima ye butegeevu batunuulire buti abamuwa ekitiibwa ky'obwakatikkiro. Sserwana Okukulobya ebigambo bye yavaamu yagamba nti ddala kinkakaseeko nga ffe abasomi okutunuulira ebintu ebifaanagana bwe biti mu kitiibwa nti Bwakabaka nze Sserwana Okukulobya siyinza kubeera mu ebyo. Republic oba enkola eya buli muntu yenna okugamba nti afuna ku bukulembeze yeegwanidde. Kale bwe ntunira mu Abaganda nga mugamba mwogera ebyo nange ndi Muganda nga Sserwana Okukulobya naye ebyo siyinza kutuukawo. Lipooti ababiri baaziwandiika kyenkanyi ne baddayo wa Ssaabasajja Kabaka. Sserwana Okukulobya ekyamummisa obwakatikkiro kyali ekyo. Ofuna bulungi? Kaakati nkyusa statement eno ne Ssaabasajja Kabaka yali badde bifo nga tannawa
mwana mulenzi ono kitiibwa kyakuba Katikkiro baalisoose ku mipima bakakase nti ekipimo kye kituuka mu kuba mu Katikkiro abe twetaaga. Tumwaze kati tulabe wakyali kigwanidde. Mayiga ndabira ddala kyesinza kukyusa bulijjo kye mbagamba nti Mayiga mu lyolyomi eri Obwakabaka bw'e Buganda ate ayazibwa bwe yali aweebwa entebe eyo. Okwazibwa ye interview okugamba ng'okukeera enkya okutunula butereevu tebaamutunulamu yasembera ku mmeeza entukuvu nga kiŋaaŋaali. Ekiŋaaŋaali nga sikitegeera. Gwe tunuulira embeera bw'eti bw'oba ogitunuulidde. Oweekitiibwa Sirwana Okulwa ebigabo yavaamu Sir Daudi Chwa yagamba nti kibadde kyakuyiga kinene. N'abo abalangira n'abambejja kibateekeddwa okkoppako okukakasa nti Obwakabaka bw'e Buganda n'ebifo byamu ebijjudde byankizo nnyo okutunuulira butya ani agenda okuweereza mu kifo ekyo nga basinza ku lipooti ya Sirwana Okulwa. Nkugambye baamusindikira abantu aba omu yajjanga mukungu omulala yajja ayambadde gadibengali nga bw'onoolaba omuntu atagwanidde ne bakwataganya mu maaso ga lujja lwa Sirwana Okulwa. Ebigambo bya Sirwana Okulwa byavaamu bye byamugisa mu abo Kabaka bwe yali alowoozaako okugenda mu Bwakatikkiro. Bwe yayazibwa yapimibwa mu kipimo. Likewise ne Abu Manja mu mwaka gwa 1958 ebyo. Tuddeyo ku nkula ey'Amatiya Mulumba naye bwe baamusindika kugenda mu incident y'abataka 26 mu London Conference naye bwe baamuwa essente zidde eri Obwakabaka Buganda era zitegeke nezo ezaamuwa ku ludda lw'abavubuka obubakulaakulanya. Matiya Mulumba yadda mu kugula mataka n'abategeeza nti Obwakabaka bwa Buganda ate nkyanoonya ki kyembadde nfuna kiwedde era nkifunye naye yali akomyewo nga ajja kubalibwa mu abo mu Bakatikkiro abaali badde baddako. Kyova olaba nti mu Baganda abaaliwo abaali basomera nga lawyers n'oyo teyafuna mutikisa gusobola kujja ku ntebe ya 62 kuba pulezidenti. Lwaki oza twajja ne Bobote be twazunga nabo abakafiiri. Kaakati ne wano Mayiga bw'omutunuulira mu byafaayo Bwakabaka bw'e Buganda ng'omupimye mu kipimo tayawukanye na nnyukuta ya Nabukadoneza yamuteekebwa ku kiwandiiko nti opumiddwa mu kipimo nga totuuka nabwe kityo Bwakabaka bukojjiddwako. Mayiga ositule n'ogamba nti mpandiise ebbaluwa n'omunnalwanda era akakasiddwa mu lukiiko akiikirirwe mutuba ki mwava gusobola okuteekebwawo. Kaakati bali Kabaka yateekawo ennono naye ennono eyo y'okugamba nti ekiikirirwe ebeera kuba appointment ya Ssaabasajja Kabaka so si Mayiga. Katikkiro buyinza toba nabwo. Ayinza okuba yeebuuza kwa yamuteekawo. Gwe njagala otegeera ekigambo kino. Daudi Acheng agenda okujja mu lukiiko luno olwa Buganda olwa House of Common yamala kwesimbawo n'ajja n'ayitawo mu lukiiko n'ajja butereevu. Gw'olese mu lukiiko yeesimbyewo wa tetwawulyako yeesimbyewo yawandiikibwa bbaluwa ajje. Ssaabasajja Kabaka yamala kuyisa kiragiro n'abategeeza kyovula ne ku mulembe guno Omuganda wano e Makinde yawa ku Muzungu Ian Clark kubanga kigobererwa eyo House of Common. Naye olukiiko luli olutuulwamu essaawa ya leero Ssaabasajja Kabaka ne ku nkola enkadde appointment erina kuba yeekkiriza ekyokutambula. Kyetubuuza nti Ssaabasajja Kabaka yeyakkiriza oba Oweekitiibwa gw'ogambye yawandiika ebbaluwa giwandiika in reference to Ssaabasajja Kabaka. Kaakati ndabira ddala Mayiga nti mugule bujjo kye tubategeeza nti mwaba abalidde Obwakabaka munda nga bayambye ku bannalwanda Museveni okusuula Mmengo Mayiga yakulembedde. Ebyo saagala babisuula ebbali. Kiri ekikakasa nti mugule. Ekikakasa nti mugule Bayibuli ekubuuza nti muligadde okusomera ebbaluwa mu bbaasa. Lwaki tebamubuuza nti bbaasa gye wali oyogerako. Naye mugule nga aluddewo. Nkugamba abaliyo tebannamulaba. Abaliyo babamulaba bati bamulaba none yagamba nti mweyita nti mulaba nga muli bazibe b'amaaso ate ne mweyita bazibe b'amaaso so nga mukola ki mwewuguusa oyinza okubeerayo ng'alina kyatwaliriza kyotannamala kumalaba kubanga babloggers abamu bwe mbasisinkaganye nga bayogera ku nsonga y'oyo ebadde kiraga nti oyo bw'atyo bw'afaanagana era mu nkola eyo ng'oggyeko Jakana Nadduli by'ayogera bo obuufu babuteerawo ne babulaga. Lwaki temubabuuzanga? Of course tuyinza okugiyita fake story. Naye ganti ebyo mulabiranga ku bikolwa byabwe by'obutuukirivu n'obitali bya butuukirivu. Mayiga mu bikolwa by'Obwakabaka bw'e Buganda incidences ezijja zigwa mu ssaawa nga kankaka. Nze mulaba yo yasibye abalangira n'abambejja mu makomera ng'ekitiibwa ky'Obwakatikkiro wajjizibwako era tolina wawo osingira ku mulangira na mumbejja oyo aba mu Bwakabaka bw'e Buganda. Ssaabasajja Kabaka n'atuuka n'ajjayo paasipoota ye nga ye kennyini yagenze gwe ng'otunda butabo mu ofiisi olaga mpisa za Bwakabaka bw'e Buganda nti oli Katikkiro.
ne wesigalako ng'otunda akatabo ko omutanda n'erinnyira ebyokungulu munda ebiteekeddwa okusibwa naye nga mu mpisa tubeeko bye tugalire make emabega naye nga tekitegeeza nti si ku butabimanya naye empisa etambula. Njagala tubeere nga Jakana tukuwa akaddeko osobole okukola ebibyo. Njagala kumaliriza emboozi eno eya Frank Gashumba nga nkuteeramu elementi eno. Waliwo okunyolwa okuli mu abo Abanyarwanda abali wano otunnyonnyodde bulungi. Naye bagamba muba incitingira abantu nti buli ekigwawo Munyarwanda yakikoze, buli ekigwawo mukube Omunyarwanda. Tosuubira nti banyigiriziddwa nga tebafiiriddwako n'oyo gw'ogamba nti muganda waabwe. Nti njagala tumanye bw'ogamba okunyirigirizibwa mu bannayuganda bonna nga siteeke tugigasse teri asinze kunyigirizibwa nga Buganda. It's a self. Of course musobola okweyogerako nabo beeyogeddeko. Gashumba nga sinnakulya bw'ogamba nti banne Buganda munyigiriziddwa mazima nga sinnakiwulira. Buli mukulembeze azze ebitoomi abisimuliza ku ffe. Ne muganda wammwe bwazze Museveni asimuliza ku ffe. Naye mu kifo ky'okugamba ku Museveni ebikolwa bye ebibi ate otunidde ku ffe. Njagala okubuuza property zaffe zaali zikomyewo? Babaddizaako bwapa. Weebale nnyo obwekyane kito. Butono awo. Kufugira kubaweeko nga mmese mpola Museveni wote bw'atufudde sinnawulira ku Gashumba bw'ava mu statement oba otunuulira wasajja nga bw'omutunuulira mbwa nnyina okuba Omunnalwanda ne kikugatta ku kiri naye ebyo mbagamba bugambi nti Gashumba ekkubo lye wakutte n'otaanuula terikugwanidde kubaako nga gw'ofumya ebigambo ebyo mu kamwa nti Abannarwanda siteeke yeemu oba tomalina trace yammwe waweeva nawawe yajja etya mu Uganda. Ekiyigiza omusajja kyayogera kituufu. Wasajja bw'abeera nga mwera mu bo mwava kiba wa siteeke ennene wano. Gwe yali awuliddeko wa waasikira? Siwulirangawo. Kubanga twaligaa nti Omunnalwanda yasikira ku ntebe ya Namundu bwe muba kyemugoba ekyo kikafuuwe. Wano kye tuyinza okukeera enkyo okutegeera oba okutunuulira ye Bunyoro etugattira waki awamu ewava Ssekabaka Kimera eyagezaako okutunulira impeachment butebe tujja kabaka ku Namulondo na biki ebiteekeddwa okukola obusasomesa kabaka gwe bayita Lumaama Kalemeera ekyo baali badde bakitegedde nti wano omusaayi gw'Ekinyarwanda twaguziyiza. Lwaki ono mutabani wa Ssaabasajja Kabaka Omulangira lwaki taliiko jjonjo mbabalibwa kulya Namulondo? Ekyo nkibabuuza bulijjo lunye kubanga nnyina si Munyankole Munnalwanda n'abambejja n'abalangira bangi tubanira. We don't make a dispute of them baffe naye mu bo bajja ttambula bwe batyo tujja tukiibirira kubanga Obwakabaka bw'e Buganda buzimbiddwa mu nzimba entukuvu ekakasa nti ebika byaffe mu ebiri. Gashumba oyinza okukakasa nti gwe mujja kubeerayo na mubazaddemu naye wamanya ddira omugenda okukoma okuba e Uganda. Bayinza okukeera enkya ng'obalaba bajjunju weebali n'otunula bano bawasajja bayogerako nti mama Banyarwanda n'otunuulira n'abasigadde abo Ssaabasajja Kabaka baatuwadde ng'abalangira abaakawabyo naye ate tugenda otunuulira mu mbeera yonna nga nawe tonnakitegeera nti okugenda kwa Museveni yentonokeza egenda okugoba buli kiisi Munnalwanda. Bano abalisigalawo nga batunula bwe batyo bayinza otutunulirako nga bolaba Abafalansa bwe bali kubanga n'abali mu Rwanda mulimu ab'omusaayi gw'Ekifalansa ne babamu n'omufaayi gw'Ekiberigiyamu ne babeeramu n'omusaayi gw'Ekirundi. Abo bonna tubabalanga Bannarwanda ne bano bajja sigala nga weebali abatagenda kusikira Namulondo naye nga ebikolwa byammwe ate bye bisitopinze ne bizuukusa ebikolwa ebibadde ebibi mu mmwe ne bizitoowera bono nammwe ne mufuna ekkubo eribatwala. Kati bwe tuba tulongoosa totunuulira ebyo nakugjayo ebyo. Buganda nga okyayogera Gashumba nti mbonawonyeza batunuulidde bubi babalaba bubi gamba Museveni muganda wammwe nti empisa gy'otuyisizaamu abantu batuuse n'otukyaotutuuka ku mmaze n'Abayisirayiri bwe babo tebaafuuka emmomboze mu nsi yaabwe. Era bwe batyo bafaanagana kiisina gye bali. Tasoma nko ku revolution z'aba Germany bwe batta Bannarwanda Bayisirayiri ebisoma teyatunulirako ku nsonga ya Mussolini kye yakola Abayisirayiri simanyi bw'abanga tunulira ku atyo Hitler yabakola atya simanyi babisomako ebyafaayo nagezeeko bitunuulira amanye nti omusaayi gw'Ekinyarwanda gwe musaayi gw'Ekisirayiri
naye tebagezaako kuba baana bato mu birowoozo baddeyo ku nkola ennungamu addemu akole episode egamba nti ng'eggwanga Uganda bwe twalibadde tutandidde okutambula butya bwe tuyinza okugabana ffenna nga tutunuulidde ensosola z'amawanga ekyemusaba ejja liri lyonnyonnyodde lye bazze batambuza buli wamu ndowooza alitegedde kale mu kaseera kano nsaba tubeere nga tuggalawo puroguramu y'olunaku olwaleero simanyi oba jja kano olinayo akatalekeka bwe kaba tekaliiwo y'omunnyonnyodde binaamumala yenze kankaka Peter saidi eno ebadde production yonna tubaddeyo bangi nnyo mu production eno maaso eri ye Sulaiman Jakana Nadduli MP2B owa Nakaseke Central abantu baayo mumulabiranga ddala nsiibudde mweraba banna banda ya nakalama biranga kivuga biwobe obuganda muganda go tewenyamiza mulekwa mwana w'eggwanga seya ikawebale ebyensi bya mukisa byakuleka weereza bambi weereza fera tuweereze weereza obuwejjere buweereza